Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Iranga, Muzei Tamale. Nina conclude. To the moment the president appointed Nantaba to deal with Iran, the mafia has ganged it up against her. Okay. But never get any to fake academic papers. Never more mess of color. Hey, why is it Museveni Gayegwa running to chase away Museveni? Okay. Era Nantaba Tia Kola. Nantaba to come over the Mukoti. Never Mugama, Yaso Musango, Yenga individual, Musala Gokutwa. A person who has come to help people. Government is not, Attorney General is not help for Nanta. Bamrika, Leka Yukurabachi Mukorako. The Kakurabamtra Mukoti Muvana as an individual. No more Muziafa. No more Muzia. Baba Kubira Mukoti or Kutu. Kita Teva, Badiba Furuma. Was Kayukura defending his cows. Abacoded them, Burmutum Bajoga, Mujoga to Abacoded to reduce it to an individual. Katinant, Nabanj. You will end up like a Nanta. Wow. Omami, Nekambuza Adriana. Okuja konga bamuyambye nafu na abera protected era wandikako na wandika ngandi how do we protect Nantaba nganze mazo bategera nti Museveni agenda okukola ekintu nga bamusose yodde tumwebaza agenda ali Muserena ayogere ntali Muserena mukube video kakati bale enyenye ya ICC baganye okutemba chairman ali mudwaliro yekwesi abasajja bagenda kufulumya list Ola bebwe tubogera babadde bakula abatunda spare w'abantu ola bebwe badduka wano bajja kudduka kula bayingira Kongo Kinshasa kababogere kabalangirire ekikumi 15 abayina ababadde mu malwali 62 surgeons mulabe mudduka wewa mzee Tamale waliwo ensonga bwe budduka babwasa ya iyala kati buli mu kinu babwasa iyala temuli waliwo ensonga iyala waliwo mwami ne Lobongo ya kankuli Lobongo ya agenda kimwe iyala secretary general agenda mu iyala no sit down Lobongo ya secretary general no atali kimayoji how can the secretary general go omwami ne kamuza adwe nagenda kuba yesimba era ngavuganya ne Lubongo ya ekigendo bakola obubi the moment you look what a Gund East African community as an extension of the civil service the failure goes. These are region. That's why Uganda gets deals. Who is the failure? Loses deals. Anti kuvolide. Nti mumutunulire Rwanda besindika. Ne Kenya besindika. Ne taifu ya moyabambide. Bagene bakwaniya n'abasajja ne barwanirayo. Nga barwanira abasajja abawana. Kuba bali abasajja be Kenya bagagga bali bagagga. Ati abakazi bano bagenda kubendako. Bakubi bamuziki barungi nnyo. If you are selecting a person to go to the African community, you are selecting an ambassador because your representative determines. This is why I tell you, where do you find a country? Ngomusajja eyali first secretary revival amanya musika is rotting here. Where do you find a country? Ndi yali speaker wa East African Parliament asaba Museveni mulimu ziwa ono mulinzi akolawo. This would be a training wound. After a regional body, you go to a continental. Okay. Ne mwe bwe bali bagala okubba sente baleeta kazibwe ne bamubirako sente kasajja kako kadduka katekale n'omuntu wako kekwese tulinda kkulu. So here we have a secretary general agenda wa ekibiina nga yesimbye ono agenda atwaliyo obusiru bwe abutimbawa. We give those people. We were ensonga tu. Ngoya asigale wana to organize his party. Okay. Ensonga tujivudeko mzee Tamale. Ngalomu omwezi guno gwenyine ogw'omusanvu emisoro empejjana okubanga jiruma era nga wole ku misoro gimu ebiriko yejoleko waliwo omusoro guli ku mafuta era nga ebidduka birabigenda bibinkalinga omusoro naye mu nsonga yemwe nibabeerawo n'ensonga okuba nti minisita Muhwezi avayo n'alangirira nti ngenda kuza omwezi guno ennyini tugenda buli kintu kakiteekamu tracking device abulete mukube ngenda kuba obutambi bwonna ne video era nga ne company egenda okubanga yabarasha ani egireeta bakaleeta bimeka nakuba bino ebyagundi mu emotoka za Uganda zikoona akagere buli mwezi batubbe temujja kubba abantu mzee Tamale even if it's required anti wano mu Uganda tewali opposition sabompulize nidda tombuli ebyo babulete balabe abasajja bano bajoze nyensi obusuma butuuse we buyingirira
motoka abantu bazikwese gomanyi what it means. Do you know how many vehicles abantu ze balema okujjayo nga balemedde okusasula garage? I was talking to one of my driver. Nemuga, where is my car? Nti teri mugundu gireti nji parking kuba nsasula sente. Do you know bamanyi the out of touch avalo kungeri ne butula era bakuba video kati emotoka mubiteekeyo mubirete nja kubulya president bani ababirimu munagala kumanya company eno bakiseko bati yabarasha okubanje ekolo omulimu omurasha bayina abulidde ebyokuba agenda asima amafuta noga nti abarasha nti the role of the Russians here kuleta buumo obu Russians is quite a tracking device. You even kill the image. Na wandikira abachina bano. Nembaga nti the Chinese influence in Africa kwaka. The oil gas. Nakabawandikira nembaga nti abachina tibagenda kubeera wano. Why? Atayi mwefute abazungu tebabagobi. Balesa akawuka. Who knew the representative of the World Bank recently? Who knew the representative of IMF? Every African country lulimbadde mugenda Beijing kati bazungu babaze neo-colonialism. Omusajja nakuga nti nkuwoze sente ku zero interest, you're mortgaging your people. Abantu benyirigwe musingo. Kati omuchina agenzi nagamba nti abachina ekigenda okubagoba mu Africa to engage in small things. All of their projects zirimu obubbi ddamu zibiki. Society abantu cannot accept. Era nabaga nti abachina nabawandiikako nembaga nti abachina bagenda kubeera short lived nti nabaga nti abachina finally China should understand that the projects being implemented in Africa are permanent monuments that form the basis from which its reputation can be appreciated by Africans or discredited. If it should be noted that China has financed several projects in Uganda, including an ice cream plant, Kibimba rice scheme, and Mandela National Stadium. China should be mindful of the democratic processes going on in Africa, and its policies should not be very far from what America and European countries have deployed. China should avoid a status of Indians and Lebanese who are always targeted during political upheavals in East Africa and West Africa. Following the failed coup in Kenya in 1983, angry mobs targeted Indian women and shops. This set of affairs happens when citizens perceive foreigners, that is foreigners, have taken over what the local people can do. This phenomenon does not apply to the Chinese alone, but Ugandans too. When South Sudanese perceived that Ugandans were engaged in smaller businesses which their people could do, it resulted into killing of Ugandans who once accommodated the South Sudanese. Never buli abachina nti mugenda genda buli wamubbawo ababbi bababiddemu abachina bakola byemuleeta obulesi kati Uganda is a sing Chinese retailers. If the Russians are involved in smaller things, I would expect a delegation from China to talk about weapons. Tamale obuma buno bujja mutima gw'okabinga kulayi oyo mukweza ajja kudiba nabo butumwebaze bwe bubirimu ne mwenda bwe buba buwakanambu kube mu video abantu babwase Baganye yabuganye ya proposing gundi nti balete tracking device benga tracking bamutalinge muruka nawe ekiduka kyonna nabagamba nti when you read Nantabazi story akatabo nakawandika Nantaba the Iron Lady yep. Look, the first incident was widely publicized by the media. Minister survives assassination. Why? Bali bakitunuddemu nti ne mu byalo bateekayo kamerazi. Era nagamba kayigulanga ngenze ewuwe Kasagama. Namusanga akankana. Kani muzeyi do it to me. Nimuga muzeyi roza yachokoze. The moment these thieves will touch cameraman to leave you free. Olumalo kujoga. Bode batwala 5 billion embwana bakanyuka ku jirikiti mu president's office tajja bakolera bwerere nze ngende watali sente enchaba mpita ninja kubatta buvugamu bujozi kasabo malo kujja ke ekintu ne budduka ne buzimba amayumba ne bukola ki akomewo
ojja kopala yange mukwa mwajetire ku benyondo kasajja gwe nenkutirawo nze nabuganda kanti the government kakati nanti abali bwagala amatalaga kamera zeyongere mu byalo yes okay kakati babukitegeera kuba nanta bwino okujukira yali akola ndi tumwebaze mu ministry kakati babukitegeera ne bukyuka ediru nekoma we wanantaba okitegeera ino kubanti akwatibwa yesu kaka niyo wachikakati mumunonya kuba kati ekinyenje kyava mu nyanja kaka na deploying bakwate nantaba for what because these people when they are talking timutegere kibaliko a person trade in nantaba nga nantaba namulaba musajja agamba ndi naligenda kulaba abaana bange essomero limanyiddwa yali alaga mu direction endala nemba gamba nti if nantaba was coming from Kampala nga silent way ava Jinja bwe balisirikanye musezibwa basingana musezibwa ono yali asuze Jinja takulimba nti yali asuze wowe self explanatory government endala ndigikolera mu intelligence kubanga fetu kuba nenkuteeka bali obugulu there was no way Nantaba could meet this alleged assailant at sezibwa from different directions okay ebyo enanga ya ebye enanga ya byogera enanga ya gwe babyogeza kakati wait Nantaba went to Kayunga police station to report an assailant who has been following yagamba omusajja wenti kuba mu bbanga n'agaana naga twende bukolote wali abantu Buked described the man ayina gloves yadayambadde ebika yekapise sinifa dogs ezimulonja mu kibira n'abula era nga ayimbya amagye that was the first stories tuziina fete tuwerabira kakati what happened instead of the Kayunga police of following this alleged assailant emotoka yavaawa yava Kawempe je yatta oyo omusajja bamuyita Sali eyo kumpi wane kubanga how can you kill a witness I wrote in my book Nantaba the Iron Red nti we have witness policemen dying in order to protect the suspect. Yes. How could a suspect be killed or at a patrol vehicle? Nabaga mulete simu mukwate. Oyo simu esali gye yakuba. Mundetire mukwate. Mukwate yagikuba. I have the capacity. Kakati today nabagamba. Toto ono ye the lion of Mogadishu ye yafu. Era we mbadde nzija. Bulikana kwagamba kamera. Oyo yawunye. The lion of Mogadishu. Bana Uganda bulikana kwagamba kamera sikola. Oyo ali kutaka. No. Bana Uganda bulikana kwagamba kamera sikola. Lion of Mogadishu yatulaze nti kamera zavuze. Lion of Mogadishu yagudde. Why? Nabagamba nti nakugambye joko Sunday. When you study Al-Qaeda over terrorist groups, abasoma intelligence zina characteristics zazo. Yes. Kuba ziba zina accountability gizikola. Nti ekyo fe twakoze eki? Fe twakikoze. Baleka mu maka zaabwe. Baleka mu maka zaabwe. Nembaga nti look in Uganda the killers are the same. Why? There is an element of a woman. Nti omuwala wa Katumba wamala yafiiriddemu. Kirumira bamutana omukazi. Abo babiri ab'omukazi abaana ba Mirundi be battire Makerere bakuba omukazi amasasi banne be yali agenda nabo mukamuka wesi mwalimu era issue y'omukazi omukazi who featured prominently ababukedde gwe bagana mufunyisa olubuto ate nga ali under house arrest. Yes kakati ekyo kiki ate bwe baali bamutwala mu ddwaliro abayiso bakuba omuserikale amukuuma essasi bali bagala kutta mukazi to kill evidence. Okay. Kakati that's one. An element of a woman features prominently. Two, an element of local defense features prominently. Eyatta mukachingi wa local defense. Eyatta eyali agoba Nantaba wa local defense sali. Local defense. Eyatta gundi omusajja bamuyitane. Omusajja ono president we yali kyako Wembole. Era manager yakuba mbu abadda atunda amafuta nabba abasomali. Omusajja bamuyitane oyo president yali yivudde mu mutwe. Yes. The local defense man bali bamusasudde sente n'agenda nazeeka bamulinda ku machanga ate naye yazikuwesa Museveni kwekuleta gundi kwekuleta ki Wembole. Kakati that's the local defense mujjukira omusajja gwe bayita Dick. Dick yali mu Wembonis local defense
a woman, local defense. The third element, they kill the major suspect. Atambuliwako obujulizi yenna. Bamutta. Era kyobalaba nti the Lion of Mogadishu afiiridde wano singa bamuleka mu majeeki. Bukedde is insisting on one thing. Today I was reading Bukedde. Nabalaga chronological events za Bukedde. Ne mbagamba nti Bukedde bwe yalaba nga Katumba Wamala alondawo ebisasiro by'amasasi yakuba n'agamba tekimuyamba kubanga n'emmundu ze baakozesezza SMG n'ababe baziina. Oba Katumba ababe baziina tizikeberebwa oba mwavaddemu esasi nga banne bennyini bali bamukuba nga Bukedde akivuga akitwala waka Bukedde akivuga akyolekeza wuwo in all cases Bukedde akyolekeza mu nju ne bavaawo ne baleeta omwana nti omutuufu yavuze Katumba Wamala avuddeyo aba pikipiki did they seek a comment from Katumba Wamala? By the way, owa pikipiki oyo yabulirawo Bukedde amanyi olunaku lumu kulu byalikwatibwa ne bamuba Kulubya is a big asset in this country tasaana kufa olunaku lumu gavumenti eriddako erimunyola ate bayinza omuwasa omutwe oyo Kulubya kuba bamafiya kasita bakozesa ennyonga obamanyi nnyo balinga bakazi bano bagagga kasita omutegeera ennyonga goba yekwasa ekintu n'awasa omulala bizinesi zo zitegedde naki ate goyinza omugamba ebintu bye sibimanyi oyinza kungoba sibyayo oli mufu omukazi omugagga bwagoba jjayo engalabiyo jjayo engalabiyo afumbirwe omulala kati omuyizi ekimala kakati negamba nti mu keesi eyamwika Kiyenje suspect yenyini yapolinga tuliga yateekawo yafiira mu kkubo nakugamba nti what happened is that following the man is dead Matova and the company advocates withdrew from the case and handed it over to Kavega, an international criminal lawyer, and she is acquitted because the prime suspect was done what? Was eliminated. Kakati Bukedde akuba the Lion of Mogadishu. For us, when I'm reading Bukedde, mu cases is bakugambye simanyi bagenze ne bakwata Alamanzana ne bakwata omulala bali blind followed it. Akuba emiggo mingi nnyo bamubuuza emmundu nga balamu nga balamu bano babuuza aba Bukedde babuliddewa ono gwe basse yabadde alwana nabo an already handcuffed man like this man on the Kabangali kesi ya Nantaba the same a man who had been overpowered by the police was removed from the Kabangali and shot dead in broad daylight. Omukazi yagaa nti namulabye nga bamuggyako ne mbabuuza why wasn't there a quarrel between the policemen on Kabangali and Sally the killer? Totta muntu omuttira ki is an asset. Sally olwajja essimu ku kutu yamugja kuguna amukuba essimu eyo bali ginoonya ate baana bato bali banoonya bwejja kulaba nabaga nti keesi ya Amini mugitunuulire. Lumu was murdered in 78. NRM neteekawo akakiiko akabuuliriza ku bikolobero ebyakolebwa mu gavumenti ezaavaako mugende mubuuze muzeeyi Nagenda Sekandi yali leading counsel ng'atuula ku benchi gundi nga omulamuzi Barishaki nga ye deputy wa Sekandi era nga batuula ku benchi nga chairman bano Banagenda ba commissioners naye they found out one ekiwandiiko ekyattisa Luwumu obuteezi w'okulaaya to Acholi's and Langes did not originate from Dar es Salaam. It was written by Amini's minister and he left his handwriting in his office which was later recovered. Singa Museveni si musonyi oyo minister bali muvunanye mmadde but he escaped waliwo Amini's minister who authored this document in 78 bano bajja mu 86 87 akakakiiko ne kabeerawo. Two, they traced the police pathologist who claimed nti gundi oyo Lumu yali akwata omusajja driver awo mu maaso ga Imperial wali Sero petrol station eno sera tunayawo nti yali ava ku gundi ku gundi eno ku national ku biro yaabwe eya Amini n'akwata serinyiga emmotoka eweta omusajja yakkiriza he had bullets. It was not an accident. It was traced. The police pathologist Amini used was traceable from 78
10 years, he was still around. The man who staged that Kabenje, directed to stage the Kabenje, is called Gundi. Seru was still in the police force. Mu traffic. Nibo mchima. Nena akwatibwako. Confessed. Kakati ebintu byemukola byonna, the main is the remain. Ebintu byonna byemukola. Ebyabalumbu tebibasomesezza. Kati nze mbabuulira. If the president wants peace in this country, annyonnyola abantu be, why does he bring this alleviating measures? Nti abantu mulabyewo gavumenti ewa abantu ssente. Yes, abantu bajja kukkiriza nti Museveni yanzituwadde naye bazitubyeko. What do we benefit? Omanyi embeera nnyo mu bantu. Omwana ankedde ku macyanga wa booda nanga nti Mirundi ti waliwo abantu abakoze akabaga koze kaaki nti mukama w'omufu bangi obwedda basajja bakijjeo mbona emmotoka ze zayisewo nga taliimu nemugaa let me explain to you. Motoka zigenda nezinywa amafuta. That's what you don't know. Emmotoka zisobola okuva Entebbe nga muzeeyi gyali nezigenda egenda nezinywa amafuta. Kyoyina okumanya nti bendera ku eri oba teriiko. But these convoys, it does not mean naye gwe konsani ogiraba ate nekintu kibagambye naye bano ababikolako baliwa. Lwaki bwe babise Kabaka Doni yavuddeyo mangu naga nti gondi twisizange. Where are these people bo babeerawa? How can you fail to trace somebody who is creating a stampede in a country? Nze tudde ku nsonga ya Paul Lokech. Akiti gye yakoze tegenda kubanga esolvinga mada ya General Katumba. Abasuspects bakwatibwa ne balagibwa. Let me tell you. Oyo ali ku Katemba we. Katemba ati. Lokech is playing Katemba. Nze Tamale kana Katemba ati. Yetwaze mu kimuno mutambi. Temukitegeera. What these people want is to emphasize obuuma buli babuleete. Bu tracking obwentambula. Oyo Lokech ali ne mukwezi bebamu. Why? Because mumaje mulimu ba lawyers. Mumaje mulimu ba judges. If a suspect wants to confess, he must confess before a judge or a magistrate. Buchiri. Omukolia press conference. Did these people confess? Or you are proving that you were capable of catching these people? Are you a lawyer? Yabada lagalyanyi lyasobola okukola. Oyo akolagana ne mukwezi baleeta buuma buno. They are demonstrating but temukitegeera nti guno omusango yagusse. In the process of justifying okuleeta obuuma yasse omusango. Where do I confess? Kambabuulire. Omusajja baali bamuyita Kawuma. Kawuma yali ku kakiiko kaaki aka constitution. Kwaliko ne Faaza Waligo. Kakati Kawuma nabba ssente. Faaza Waligo n'agenda amulumiririza mu kkooti nti omwana oyo yajja namumbuulira amatuufu nakonfesinga sente yaziba. Omanyi kye yamukola? Kawuma yagamba Faaza Waligo bakudde flooking gwayogera ebyama najja kwejjusa. Waliwo omusajja bakasaba Luhanga ali eggulu yali permanent secretary mu Landis nabba Okamala naga nti ndokose kati tebamwarestinga when the police was still the police force. He was arrested and judged on his own plea. So this is not, we don't want to know the efficiency. This is a process. A process, the Lion of Mogadishu will praise himself if the convicts are convicted. What's the difference between now? This is the same story you did during Okugondera. Okumanya abasajja balina amagezi mu mutwe. Nono abayirayo omubiri. Ono mukwano gwange bwe twakolanga twakolako nabwana aliwo gundi kati mubaka wa parliament wekawe Bashiri mbayirawo omubiri yajja ku leediyo n'ayogera nti bwe baamala okuttaka West boda baziteeka mu box bode ne baziteekamu ne batambula ne bagenda naye mu mabbali awo waliwo abasajja abageso abakwata ebifaananyi naye bwe bagenda ku poliisi babatta. Did you know what that meant? That whoever had evidence could not go to the police. Tubakubireko mu ngalo. Ne mbabuuza, if you strip yourself naked before the wedding,
what are you reserving for your husband? Kakati I trying to say buli wagenda kubanga road deal ino kubanga wano kuba instance kati mulinde kijukira ku kamera kamera zigenda kujja mu Uganda bamala kushuti bamala kutta Felix Kawesi. Yes, Bukedde argument ya Bukedde eriemu nti make sure the area people you arrested must be released because you have now got the real ones. If you do that, kubanga kati Lokechi alina problems zibiri to explain the whereabouts of the people Bukedde insists Amanzani bamulaba ne mukazi we n'avayo n'abaana ne bakaaba. Where did Amanzani disappear? 2, Lokechi must tell the public, the Ugandans, what prompted the police to shoot an already arrested suspect who had been overcome. He was fighting them. He was fighting them. Is here Resola? Doesn't it? Is it not the same example of this man who was removed, who had already been handcuffed by the police in Kayunga? Kunantaba. The moment you accept it and you admit that the earlier ones were fake, then the public will ask you, if you are in the habit of arresting the wrong people, are we sure that these ones are also correct? Don't fumble. You killed your case, General Lokechi. It is a dead case, I'm telling you. The lawyers are dancing. Baroya baba dancing. Era Bukedde agambye bagenze mu kooti. Nabagamba nti one way of undermining a case, bringing many. How many people killed Kawesa? And how many people have you taken to court? Bali bangi nnyo. Bamutte mirundi emeka. Nabagamba nti Abuma Yanja yali atone jeno. Kakati Abuma Yanja nga atone jeno. Abasiramu bana batabuliki ne batta abapolisi ne basala naki n'embwa zaabwe. Kakati bo babasali ekintu eki. A mob cannot kill a person. Ojamu abantu babameka. You pinpoint on one or two. But a mob does not kill. Yeah. A mob cannot kill a person. You get, you pin, kati bwe kyebaba bakola. Abuma Yanja atone jeno yali agala abasiramu baveeyo kubanga ye Abuma Yanja argument yali yakyanja. Kyanja yagamba a mosque, a dogs, a policeman. What's the old man out? It is a dogs. Yes. How did you take a dogs to the mosque? Era president yabagamba, if you had done it to NRA, you would have paid a heavy price. Naye abapoliisi be batta famire zaabwe zirinaki? Omusirikale omu bamugyamu amaaso. Naye babasalira ebintu ebyo 1. Babajjangako emitwalo 5. Tayimuzi 400 bafunanga sente emeka every 14 days. Ne bagula baloya ne bagula poliisi ne babata. Gwelooza bwe ntambula ne hama n'accident musiru. Nze mbamanyi nzetabula olw'ensonga ey'omukulu Mike Kavaziguruka yaliko MP wa Nakawa era ng'omukulu yalinako emisango gye byamuteekebwako okulyamu ensi y'olukwe era nga yabagamba yasangibwa n'ebyokulwanisa omwali omusale n'ebirala n'aba nga ateekwa mu kooti maasho n'ebanga emukaliga naye yavayo nakola petition n'agenda mu constitutional court kooti ya Amateeka n'aba nga yagamba nti tekyali nkola nnungamu kuba nti ateekebwa mu maaso ga kooti maasho kubanga musajja si munnamagye era alina kubanga atigenda mu kooti petition eno yazze ng'era kituufu omusango aguwangudde abantu bonna bonna basirya tebagenda kuddamu kukkizibwa kuba nti bagenda mu kooti maasho kuba nti Bakaziguruka omanyi kikitegeeza. Kavaziguruka omanyi kikitegeeza. Mu Lunyankole omanyi Kavaziguruka kikitegeeza. Sikimanyi. Eyabuuka ebizibu byonna n'abiwangula. Yawangudde. Ye Kavaziguruka. Nekino yakiwangula. Kayikula enkuba laddu. Akakinda. Akahonda ke kasola akali egondi. Mirundi kitegeeza ebitaafu gyegino tujita mbeera fe tuli taafu amanya gafaanana bannannyinigo Kavaziguruka yawangudde. No. If these people were from the government, some NRM supporters baali musibye. Ani Kavaziguruka teyalifunye judge favorable judgment. Singali wa NRM. To the environment, I've told you that people are suffering from a travel ban. Yeah. But yeah,
the judges are also making reforms. The judges, after setback, Yomusango gwa Bobi Wine, they also want to put their house in order. Yes. 2, what's the basis of the government? The basis of the government brought Wembley because all of the suspects abatanga abantu had been acquitted by Kosovo. But batasiriye kosi enough. Yeah. 2, nti babatanga bawe. Kakati mu buwulwa how to solve the problem. President Nagandi, if you use we find with an item which is a monopoly of the army. Then you have entered the army voluntarily. We what the majoga yingiddemu gowe kana wekka. When did I join the army? Munamaja n'okuba n'ennamba bwe kiri omusaala eri luddawa. But the president wanted to solve a problem. How do I ensure that there is stability ng'abatta abantu abatimbu bavaayo balina kateero yabe kateero balina kateero babula abalamuzi like these land people who evicted people babula abalamuzi ba magistrate naye waliwo magistrate w'entebe njagala akwate ku ttaka lyange musuule eddalo ttaka naliguze osine mubuuliro wa poliisi likwateko ne lubega kwata ku ttaka lyange kwolole mulitegeera nti abasajja bwe mutulaba tutambula waliwo faaza yali agatta mutani wange n'agamba nti luli this man kyemwagalako wadde he does not attend charge service but he always dons a rosary supply embeera nayo weeri anti katonda w'obujja bw'oba toyina katonda siwa buffet bw'oba toyina olusalo lwolwana n'oyinvokinga atirala ey'abali ate toteekako supply babano babuwanika engulu bubejogoli bugwemu bubejogoli abuli bubekaddemu kajijjako bakasa omutwe woterizaako bazooke kadduke kayingire kongo awo ate tokwata sapule katonda w'obujja nti jajjama katola bagwe nti oyo omukazi gondikulannamu bakuba omwana we ne bamutta sitole bagise ogere bakewalala bagise kubanga bategedde nti ebintu bya Luganda bino omanyi bwe balowooza nti obwo bwino is a very dangerous paper. Bukedde is a dangerous paper. Why? Bo bamanyi nti abantu abasobola okukola akabi wano Baganda babusoma bwekiri kati bakuba ababwino bakuba omukwano gwa Lupo ne Museveni gulukankanyiriza State House kati bano buti babirabo. These people are the most dangerous newspapers, the Uganda newspapers, because the Baganda in the center. Okay. Any statement ne bajogera ndi kabaka afudde kabaka bamuse kabaka bakoze eki bayika mu luguudo without notice. Ekitegeeza omuntu yenna ali mu intelligence ayina okumanya ebyogerebwa mu nga bwe nkwe nawulira Bukedde ng'eyogera omusajja ali ku Bukedde tiyasoma international relations tamanyi kati amagye gakolayo ki musasulira ky'omusaala abasajja bali bonna baminisita ba government omusolo bagusasula bano gundi abali Shahab babagenda ku mwalo baterekamu ssente ez'okusasula Ali Shahabu yefuka eggwanga lyonna ye gye bali abali Shahabu gye bali waliyo emirembe kubanga ate ebitundu bya gavumenti ate mwe mutali mirembe amagye nekwogera obusiru bwakulu naye ono mbayirawo omubiri yateekako obuteesi bakazi baali mu isolation center tetulaba ku bantu tetulina mmere bamuyolerawo poliisi yamuyolerawo kana akasasanya obusiru tebakayolerawo because tebabiwulira. Tuda ku nsonga ya court martial kubanga twayiga ba civilian bakola corruption court tekola ne bakola constitution court tekola kubanga e constitution court kati bulabe South Africa bakugambye nti Zuma yenekizibu. Why? The constitution court has already ruled. Ate constitution eyesoma constitution yateeka about to interpret the constitution. Ate constitution court ate pulolawo singete ane mugenda mu Supreme Court. The problem is you lack judges abasoma constitution temubalina mbwate Supreme Court ye constituting nekola constitution no train now that you have people goloza hangaman itali yeruzira hangaman jali but he's only paid money when he bamuwa omusaala gwe kakati mufunene ba constitutional after 35
singa ba constitutional judges mubayina webali lwaki bano abasomye human rights webali baloya bakoze human rights waliwo atambula ennyo ayamba ennyo abamawulire yes naye olwokuba temuyina ba constitutional judges you don't have constitutional lawyers mwefuula abasoma constitution nedda constitution temugimanyi kyobola mukola gundi bakola fake interpretations to understand the constitution you must look what the framers wanted to achieve the constitution wanted to achieve kyobola bano bagamba nti katusi wadde yabagolera mutabani mwange naye katusi yasana obwa chief justice munsi yonna to be chief justice you must have a solomonic judgment katusi yabagamba mu constitution mwalimu purposes to protect the constitution term limits and 75 year cap age eno bwe mugijjamu nga neeri mwagijjamu constitution tesiba ebe eregeeza oyo teyayitamu ku banne naye he made a solomonic judgment to look what the man says what did the framers of the constitution wanted to achieve nga batekamu caps kubanga batya bagiwandikira mu shadows of Obote 75 nga bamanyi nti Obote akomawo. In fact today that's why you have amended it mugifuula ebituli instead of twali bati twetaka constitution enda sema kati bamukolya mu gwanga bamukola kuba nti bwawe bati Obote akomawo in the shadows of gundi nabano ne bagidireyinga nabaga nti njuba yali minister of constitutional affairs yasanga wokantu kakati students my suggestion is simple my suggestion yekugamba let us create a court for serious crimes like a murder. Okay. Nga bano abasajja high court we. And court bano balamuzi ba civilians. Nkugambye nti abatemu bayina katero. Okay. Kakati what you do, kakati already government eno bagiteze. Bwe bigana ebe violations of human rights. Okay. And Museveni cannot afford. Oba yagala okuba Museveni muyise mu institutions the courts the parliament. Museveni does not defy constitutional bodies bakimanyi. Kakati what do we get for Minko Gam to call a court for serious crimes like a murder, like even if you take a bomb terrorism? Nabaganti abalamuzi ba Uganda bwe basala bategeera terrorism ne murder kiriwe ekisinga kuba akamoga tebaba charging na murder baba charging na terrorism apart from something like a coffin. Terrorism is not a serious crime because it has no international definition. Yeah. Every country defines terrorism in its way. Kati baba akamugati baba bunana murder. Baba bunana terrorism. Era babata. Yeah. Kwa terrorism yeziki no musajja yateka bomu mu nnyonyi eyalokabe bamujja e London where the terrorism law is tough ne bamutwala Scotland where is soft ne bamuta. Kakati what we have to do instead of misusing the court martial odemo nti omusajja abadde ayambadde ebyambalo bya ne bamusanga ng'ali embizi nti mutwale mu sharia mukomole musiraamu ye tamivu mulitwalawo kituufu kakati bano ab'emmengo I had a case somewhere nti waliwo omusajja yagenze ne yeewaŋŋamya egendi gye bateerako bakabaka the man teyagende nti nfuuse kabaka yabagenda empewo zindeese muwakikkiriza dda nti empewo zaatwala omusajja teruwalira kakati muteekeo kkooti y'abasamize nti empewo ddala zikutwala ku mulembe omusango gwa Kayiira baleetwa emmundu ezatta Kayiira n'abasajja ne babavunaana mu kkooti. Omusajja yagamba looya yagamba abalamuzi nti oyo tayinza kulumiriza bano mu byekisamize he must be possessed. Teyabalaba jajjamu atubulye jajja ajje mu kkooti. Can a court believe in which kakati bw'obanga tufunye egyo emisango why is it that in countries in Asia the police commanders are generals? Kenya Katumba Amala yasooka okubeera okulya police wano general. Kenya adopted it. Why is it so? Brigadier Muhammad Brigadier Ali Major General Ali, the celebrated paratrooper in the Kenyan army, bamukwasa police. Nga namwana bamukwasira police. Mu Asia bajeno, why? They are abobutite basobola aba police wa Uganda okukima omuntu abakuba matatu mu kikomera balina okuba ne mundu ne walaji. Bwekiri. Bano ne mu mulowooza nti agasajja ag'amaanyi ennyo. Ndi kakati Zuma ayise bantu be. Ani ava mu kiswa. Zuma akuŋŋanyiza abazulu. Naga mulinyewo police mulinyewo tubakube.
kakati you are setting a dangerous precedent. Didn't they realize it nti Zuma gwe mupasuwinga namwe muli babbi kakati yo population yeze kati nze my opinion tuyina abantu betutakozesa gundi oba ina ebizibu byayinza okubanga naye teyamatira tinyefunza naye tinyefunza buli gyomutwala yonna afuna first class tinyefunza ina first class asinga abalamuzi bano idwafus ne jaje Kayugula aina masters in law yeah. Tumukunda aina masters in law. Why don't you choose such a people? They become, what do they need to become judges? They still have public trust. Hey, what? Kayihura abo mubateeke munki nabagamba nti kambawe cases ibiri omukyala yafa yali mulamuzi ne abasibo bote ne bamukwata ku panda kali ne bamusobyako nga bawo wali n'abaana naye twali tumumanyi ti buli muntu gwe bamutwalira eyakutte omukazi amuwanika kalabu she went through it ategeera ekikikola ti men don't believe nje oba namukutte ye teyasanyuse kakati tebategeera that's why the bazungu have marital rape kakati mwanu mutemubitegeera waliwo omusajja era yafudde bamuseera bamuyita zizinga bamukwata ne bamuvunaana okutta mukazi we nga taliyo naye nga baagala kubba ttakali ku lw'entebe era aba court officials baalibba waliwo omuvubuka omusajja oyo oba yawulirawa yayogerera nga gundi baali omusajja nga tattanga ku mukazi we zizinga ne bamusiba emyaka omulamuzi yagaa nti bamusiba emyaka mayisa lwaki omulamuzi yali musiba mayisa omulamuzi baali bamuttidde mutabani we bwe yalaba ono teyabuuza nakubuuza. It was me and somebody bamuyita ambassador who raised the issue with Otafire when Otafire became Minister of Justice. Otafire ordered the retrial and the man was acquitted. Had not killed his wife. Judicial officials abalamuzi baali babbye ettakali nga bwe bamuta abavuna era bamusene Tamale mukese ne yakabaziguruka abalamuzi bavudde ne bameshoninga awanyumidde awali ekinyusi nti abantu bonna abadde batryingibwa court martial either batwale mu court ezabulijjo abala balirizingibwe kali edi mutwe ne group ye n'abala bonna balaliko kuba bulati nti badde baliko court martial babavunana yakombi nti if there is temuyina kipya kimukoze when terrorism came America balowooza nti tabakwatako. They are more concerned by North Korea because of its artillery gun. Kakati they can cross the Atlantic. America believed that it was safe. But when terrorism came, Bush was forced to open up prisons in Eastern Europe. Nga baleeta ku ttaka lya America babaakuyitinga. Our freedom, liberties, until lwe baakuba Twin Towers. Nabo ne bakyusa kakati liberties za America bakkiriza ozisa bujekitingako kafeero yagaa nti ensobe kunguza muliro kakati abo bamutwe baani ekibakola obubi nti muddira bapoliticians ne mubateekako emisango emikyamu mubeewonye get the real ones era naffe ekitugaana okuwagira amateeka ga gavumenti nebagerakankubuulire waliwo interesting gundi proposal gundi yaleese magezi nabaga nti magezi bumala ne mu minister it has a bearing on how you change the 7 magezi ki gundi owa local government Rafael magezi yagambye nti n'abenaale ba leaders batuule ku bukiiko obwa gundi obwa district enamu leaders is making a very big mistake bonna bagenda kubeera corrupt n'abenaale mubagenda kubeera obukiiko buno obwa district obwaki nze nabagamba ekintu kimu ti obwa meeya bwa Kampala nga bwe kiri nti president yafuuka Kampala by delegation kyali badde kirikirya nti the mayor must be of a ruling party sigamba enaale ruling party why ruling party kitegeeza ti gwe kwakugenda kulwana oganye okujja engatta omuzikiti ate onosaala otya tolina wuzu era buli lunaku agendayo ne bamukuba luli bamukwata wansi omusajja omukulu kubanga why kakati ono gundi kyeyaleese si kyekirungi si kyekyo why NRM esobola okukola ekintu kyonna why you don't have jobs to give people naye mutunuuliranga
margin y'omuntu ne mugamba nti omuntu ono bamuwanguzizza margin mmeka ti margin bweti tie what role can we give this man to remain in the constituency olwaleero nga bataddeko okulonda abannuufu bagwa olwaleero that was an excitement kisoboka bagwa bonna nuupu teddamu kawangula people are regulating mzee Tamale tuli wane naku zomwe zero ziri mu nti balonda akasajja akazunga ku kyalo n'olukanzu lwako nekatunda oluzi ebigambo bino bidamu ne balonda akasajja akalina omutwe ogukalinga omuyembe gwa koona nekatunda nekaleeta omunaala ku kyalo kati bateekewo olabe the real people look up kakati nkugamba nze nabastuding edda abasajja abo nembaga nti looko muddira omusajja gwe bawangulidde ku bululu 12,000 ne mumuwa obwala disi away from the constituency no create a job oba nadra oba ki to remain mu constituency omwe nyini yes let him assert himself next time we'll win but if you say as Majid is saying that co-opt NRM leader they all n'abamu abasigaddewo to monitor how do you monitor it? Why am I performing well? Nobody, I'm not under anybody. I'm not under Jacob Gitero Mpulire esimu yange bagite Gitero ndere as who you are ringing me as who ate byova okwogera ku radio nyokubiya nti byova okwogera maliza kusonga nkubiza ya Edi Mutwe nti amateeka tugatya lwansonga they can be misused nti naawe singa nga kasese mwanwanirira bali balese olugezegezo okunzija kuki naye nga organize enkuba bamanyi nkimanyi era kakati olunaku lwaweddeko baba fugitives chairman mulwadde yeekwese naye bambi nalabye chairman nabadde mulaba ku byuma byange n'agamba abasajja babi okuva lwe nalwala tebajjanga kundaba era munnange gwosoose nondootirayo akantu mbadde mbalaba sigenda kuba nsukko olumala okujooka ne badduka kakati we must study the situation and when